teach and somebody takes notes and he goes and helps other people. Leero njagala Today I want us Mukama akukozese otandika okubuulira enjiri. to start using you in evangelism. Enjiri erimu omukisa. There is a blessing in evangelism. Waliwo omuntu alina ebibyo Somebody has your possession, naye eddogola eryamunyweza. but they are bound by witchcraft. Ogenda kuwulira bino ebigambo leero. Now, listen to these words. Buno obubonero bwokka. Just know these signs. Ogenda tutandika okubulaba mu bantu. You shall begin seeing them among people, Otandika okubabuulira. and you shall tell them. Alina ekikyo ojja kulaba nga zze. Those who have your possession, they shall come to you. Gambe munange kino They shall say that this one, ege wantaasa. it's you who helped me, now I bring it to you. Kwata kino. Take it. Ng'ennyumba yo yabadde agiina. They have been holding your house, Bw'obadde mu bupangisa ngo for you had stayed embeera ekunyigira eyo. for you have stayed in renting for a long time. Kati oli nabbi wa Katonda. But now you are a prophet of God. Ogenda kutandika okusumulula amawanga. You are going to release other nations. Ogenda kugenda eyo mu kyalo gy'ova. You shall go to the village where you come from, Oyogereyo ekigambo kimu bwe and you kiti. shall speak only one word, Wabeewo ateebwa. and somebody shall be delivered, Oyingire mu mukisa gwo. and you shall enter into your blessing. Omanyi nti abantu abasinga Did you know that most people, bamanyi nti okukola ennyo they know that struggling and hard work kwe kufuna sente. is when you receive Abamu money. bakola n'agamba omulimu kankole guno kankole guli. People can do several Nosanga works. alina emirimu nga 10. You find somebody doing like 10 Sente nga businesses, tezimala. but the money is not enough. Katonda alina omukisa It is God who has your blessing, era agwogerako mu Bayibuli and He speaks about it in the Bible. engero 10:24. In Proverbs Bible. 10:21, Omukisa gwa Mukama that the blessing of God tegwongerwako kintu kyonna. adds no sorrow. Teguliiko yadde kyakunenyezebwa. There is not even any condemnation on the blessing of God. Haleluya. Amina. Oyagala omukisa gwa Mukama? Do you want the blessing of God? Tugenda kugenda mu byawandiikibwa. Let us go into Ne notes scriptures, zaffe. and we take notes also. Tugenda kuwandiika ebintu bino. We shall write these things, Banga abantu balogebwa because people have been bewitched mu butamanya in ignorance. ne beesanga mu mbeera. They find themselves in hard Nze situations. ngenda kuwayo obubonero. Today I'm going to give you some of the Kubanga signs, Katonda ye yaŋŋamba ekino ekiri. because God revealed to me Ngenda this. kutandika kuwa obuno obuntu. I'm going to give you these signs. Obunootinge wansi obuwandiike. No, and take note of them. Mukama agenda kutandika okukuleetera abantu. God shall bring people to you. Buno obubonero tugenda kutandika obulaba mu bantu. These signs, we shall see them Ne among bakaba nga people. kali ku ggwe kennyini. Even if it is on you, Ogenda kuba ng'obwangudde leero. you shall overcome witchcraft today. Haleluya. Gamba amina. Abamu basumulula nga bawulidde. Other people get delivered through knowledge. Whatever you hear, Buli ky'owulira whatever you hear, kiba kigenda. now that is Buli gone ky'otegeera case. Whatever you know about, oba okiwangudde. you have overcome it. Tekiri eri gwe kati kutandika okusaba. It is just up to you to enter prayer. Haleluya. Amina. Kati wandiika buno obubonero. Write these signs Signs of bonero, that you are bewitched or under witchcraft attack. obulaga nti oli wansi w'eddogo. Buno buyamba nnyo ababuulizi banjiri. This one helps so much the evangelists. Banga otegedde ebintu bino. After knowing these things, Mukama agenda kutandika okuleetera abantu. God shall bring to you people. Ogenda tunula mu nootisi zo wali You shall remember your notes, nga kyekyo kyennyini and kisatu. you shall see the Awo signs, tojja kulwana. and you shall need not to scratch your head. Ojja mugamba bugambe. You shall just speak a word Tekizibu kiri wano. that this is the problem. Haleluya. Tugameta amina. Wandiika akasooka kabonero. The first sign, Ye eddogo. now witchcraft. What is witchcraft? Eddogo kyeki anakitegeera. What is witchcraft? Eddogo kyeki okitegeera oti? Sometimes tuyiga ebintu. Because Naye omuntu akubuuza kino kiki? sometimes you might hear words and you say, what does it mean? Osobola okudifayininga oti eddogo. Who can help us to describe or explain witchcraft in your own understanding? In fact omanyi nti buli omu Did you know that everyone abeera ne definition ye ate nga ntuufu. has his own definition of witchcraft? And they Bwebanga baali bakulozeeko if you have ever bewitched you,
oyina okimanya then you know obeera about, ne definition eyo ng'ate nga ituufu. you know what it means and it is the right one. Kati nze neeweerako obujulizi. So pastor has a testimony about witchcraft. Banduka They bewitched him. nagenda okuyingira era kino bulijjo nkyogera buli bwe nzija wano. He normally gives this Najja testimony. mu kifo kino By the time he entered this church, baamuganze. they had bewitched him. Abantu abasinga mwine obujulizi bw'ekifo kino, Most of you have the testimony from this place. naye nayingira wano nga baaloganze. But he came here when he was bewitched. Nagenda okudda engulu By the time okuddamu okutegeera bulungi he became alive nga again, mu katebe nga bw'otudde awo. he realized that he was okay when he was already in the church. Ekintu kye bayita emirimu. What they call businesses. Mulaba abasajja bano abakolera gavumenti abasinga You see these busy government workers, betwegomba. the ones we admire. Singa oyingira mu nnyumba inaakubulira kyayitamu. If you enter their houses and they tell you what they go through, Emirimu gino girimu eddogo. there is a lot of witchcraft in Abantu work. balogebwa. People have been bewitched. Nze buli munali ngwina nga gwa gavumenti He had a government job, naye navaayo ne kati ne bw'ombuuza but even now when you ask him kiki ekyabaawo that what did you get from that sirina job, explanation sikiina, what happened, he has no explanation. naye ebintu nagenda bitegeera nga nyingidde eno mu kkanisa. But he came to Eddogo understand gyeriri. that there is witchcraft while he was in church. Saba eddogo gyeriri. So there is witchcraft. Nze ndimanyi. He knows about it. Omusota nagulotanga He used to dream of serpents in the night while nengulabako sleeping. n'emisana And while ne twesanga mu kkubo he could meet with snakes in the wall. n'ensala wano nago ne gukwata liri. He passes one side and he passes another side. Kati bwe nagulabako emirundi egiwera So when he got that dream and he Omutwe saw ne them gusanguka. physically, n'ensanguka omutwe. so his mind was crushed. Haleluya. Amen. Kati ebyaddirira So what happened? Katonda yazza bibye wano mu God kateba. just helped him when he came Wano to church. wenyini. When he came here. So Mukama bw'angamba eddogo So when God speaks about witchcraft, nkimanya. he has an experience. Mukama ayagala kutusumulula abantu be. God wants to deliver his people. Ayagala tukule mu mwoyo. He wants us to do his work. Witchcraft spirit is a spirit that attacks Ogwo mwoyo gw'eddogo gwe mwoyo gulumba. people's destinies. Gulumba amagenda g'abantu. Haleluya. Amina. Yesu Jesus, kasita yazaalibwa bw'ati when he was born, Kerode n'agamba King Herod said nange muntwaleeyo bannange that take me where the baby is so that I may worship him. naye olowooza kye yaliko But do you think that was his si intention? ye yali mission, It was not his intention. yali yakumusaanyaawo. He wanted to destroy him. Kati kasita walokoka The moment you got born again, ono yali akuloga omukisa gwo nga yaguwaanyisa. the person who had exchanged your blessings through witchcraft, Ayagala kusaanyaawo busaanyi. just know that now that their intention is Kyogera mubeera mu to kkanisa. destroy you. That's why you see when you're in Nosala church, ng'olwana n'obulamu. you continue struggling with life. N'otuula mu kana akatebe aka Greater Works. You sit here in this chair. Embeera n'esigala ng'ekaluba. The situation remained the same. Ne bagamba tutugendeko wali ewa gundi. Though they say let us go to the pork joint. Waliwo n'abalokola abamalidde mu masabo. They are born again who have ended their lives in shrines Lwabutafuna information bweti. for lack of knowledge about witchcraft. Ate bino ebintu munange abasumba abamu babitya okubyogerako. And most of the pastors fear to teach about these. Kati ffe balumira mwoyo aba Greater Works abakiyitamu wakati. For us now, the hardcores, all those who went through this Ffe situation, tusobola okuyimirira ne tukyogerako. we can stand in boldness and speak about them. Kino kiri evident. Bila Genda na ku TV ye wakateekako. You go and tune on your Owulire bameka abasobola okwogera ku ddugu. and listen to those prophets and just know how many can speak about witchcraft. They are very few. Tebasobola kwogera ku ddugu. They fear talking about witchcraft. Haleluya. Gamba mina. Kati nkusaba. Now I'm asking you. Ekintu kyasinze okuloza abantu. One of the things that makes people to be Okusingira bewitched, ddala abaana ba Katonda. most especially the children of God, Kalakita. embara. Okyalimu obusungu.
Do you still have anger in you? okyalimu obukyayi. Are you still harboring hatred? Nga mumanyi bwe babisengeka wali mu Galatians 5:17 n'okweyongerayo. Just as you read in Galatians 5:19, tandikodiiringe n'ebyo byokka. those acts of the flesh. Weekiriininge. Now first cleanse yourself. Nti obusungu bwe bukusumbuwa. If it is anger disturbing you, tandika ogambe Mukama nsaasira. begin telling Lord, Father, help obusungu me. bugende. Say which anger get Ekibanga out. kyetaagisa na kusiiba. If it requires you to siibako. fast for some days. Omulogo agenda atandika okutegeera nti yategedde nti badde nakwasiza ku busungu. The which you shall know that anger has been a contact. Olugambo. Gossiping. Ate ekyo Katonda akikyawa. And God hates gossiping. Bayibuli egamba nti mu bigambo ebingi. The Bible says in a lot of words, oyinza butayonoona. there is always sinning. Kati Setaani yeekwata ku buntu obwo obutono. So the devil gets connected to those small things Obuntu obutono bwe buti. that you have harbored in your soul. Olina kukola ekintu ekinene. And somebody will get the advantage of kyogenda okulwana nakyo emyaka 2. somebody will get the advantage of bringing something hard on your life to be delivered from. Hallelujah. Gamba mina. Lwakadde njagala tuyite buno obuntu. For the interest of time, let us say, Mukama agenda bbawo ekisa mutandika okubuulira enjiri. God shall give you a grace to Abantu evangelize, basumululwa. and people shall be delivered. Banga ekintu. Because this thing, Katonda takisobola kukikolera omuntu oli. God cannot do them for other people gwe nga tanakukolera. before delivering you. Hallelujah. Amina. Number 1. Ekisooka. Obubonero. These are the signs Obulaga. that show nti waliwo eddogo erigenda mu maaso ku bulamu that bwo. there is witchcraft in your life. Oba waliwo activities ezotategeera. Oh, there are activities that you Naye don't nga bali understand, ku ggwe. but they are bewitching you. Omwoyo Mutukuvu agenda The tusaasira. Holy Spirit Agenda shall, atandika otubikulira ebintu he bino. shall reveal more of these things. Hallelujah. Gamba amina. Wandika akasooka. The first sign. Encuwalebwe diseases Endwadde ezitawona in your body nga ziri mu bulamu bwo, and the doctors cannot detect. n'abasawo bagamba obulwadde bw'oyina tetubulaba. Ennaku zino waliwo ekirwadde kya kansa. These days there is that cancer disease. Naye nagenze nga nkola research. I've been making a research. Amagulu gano His legs, ge basinga okulumba okukwatamu kansa. they are normally attacked by cancer. Lwaki kansa omungi ali emulago Why bamusanga eno mu bigere? most victims of cancer have it in the feet? Lwaki? Why? Amagulu gano gakiikirira amagenda. The feet symbolizes of destinies. Destinies. Kati kitegeeza nti eri yakola eddogo So the one who innovated witchcraft, alumba amagenda go. he attacks your destiny. Kati mu Luganda, mu Baganda In ndowooza ne cultures endala Buganda and other wano countries, baliyita ettalo. that one is called a taro. It attacks the legs. Ettalo mulimanyi? All of us we know about that. Ettalo lirumba amagulu, bateeka omuntu amagulu gano ne galwala. That attack is always to the feet and the legs. Abasawo bwe batuusa eri And when you go to the doctors, endwadde neebula. they will say, we are not seeing the sickness in your body. Kati abasawo ne batandika okutulatinga ettalo. So the doctors begin treating that disease, that Ekintu witchcraft. eky'omwoyo kati ne batandika okukyanukula mu buliwo. It is a Scientifically. it is a spiritual sickness, but they are now dealing with it scientifically. So bw'osanga omuntu ng'alina ekirwadde So if you find someone with a sickness, ng'agezezaako wano ne wali they have tried many ways. n'akunyumiza n'agamba nti bigaanye, they tell you, we are not getting solutions. manya nti kati oyo mulwadde wo. You just know that is, Ekyokuddamu gwakiyina. just know that you have the solution to that person. Hallelujah. Gamba amina. Wandika eddako. Another sign of witchcraft, seeing shadows of people around you, okulaba ebisiikirize by'abantu nga bikwetoolodde, oba bw'otambulira ng'olaba ebisiikirize by'abantu abalala. or feeling somebody around you.
oba okubeerawo ng'owulira waliwo akuli emabega ate nga taliiwo nga tomulaba. oyinza okuba ng'otambula n'emisana You may be walking even during the newekanga omuntu alinga akukwatako, but you feel like somebody has touched you. oba oli mu nnyumba Or maybe you are in the house, wetuuliddeko awo you are seated in your sofa oba set, weebase, or you are on your bed, newekanga waliwo omuntu ayiseewo, but you get a trance of like somebody newekanga passing. ekisiikirize nga kiyitaawo, You see a shadow passing naye by, nga mu buliwo tolina gw'olaba, but in reality nobody has passed ne there. ku mulyango nga wagale bulungi, Even the door is well closed. abeerawo omwoyo guketta obulamu So bwo. there is a spirit that is monitoring your life. And most especially witchcraft. Ate omwoyo guba mwoyo gwa ddogo. Hallelujah. Gamba nti amiina. Wandika akaddako njagala tumumalirize mangu, Another tusabire sign. n'ebiziba ddakiika 5 zokka. I want us to summarize these signs and then we pray. You are rejected by everyone. Okubanga ogaanibwa buli muntu yenna. No one loves to help you. Abantu tebaagala kuyamba n'obwoba nga olina ebizibu. Abantu munaye nga tolina kyobakoze, You are not bad to people. omuntu tolina buzibu naye You are not bad to people, naye nga takuliiko, but people don't care about you. obabuuzaako bulungi You can even greet while you're kneeling, naye munaye nga tebakuliiko, but they don't care. nobeerawo nga mu birowoozo byo nga kiki You are not bakola in their, bano. you are not in their minds. Hallelujah. Gamba amiina. Ekyabalokolebwa kiri mu Most Christians we are balinda mu kkanisa, we are in church. beebuuza ebibuuzo buli kiseera, We get questions all the time. sekyantuukako naki What can I do? kasita olokoka bw'oti, The moment you get saved, sitaani akufunamu interest, the devil will get interested in you. alina okukucunya paka He has to torment you up to last banga otegedde Katonda, because you have known God. omudduse A racer. alina okumucunya. He has to torment him. Hallelujah. Gamba amiina. Ebintu bino omanyi, nze nsobola okunyonyola I can explain one point service neggwa, and we finish the service. byemanyi bingi Because what I've gone through is a lot ku ddogo, about witchcraft. naye njagala bonna mu bufune buno obuntu. But I want us to get all these signs. Bwa bubonero mugenda bulaba You shall see these signs era physically mugenda kuyamba abantu bangi. and shall help many people. Wabadde tabuulira njiri, You have not been Mukama agenda evangelizing. tandika obbakuleetera. God shall bring people to you. Omuntu ayogere bwogezi, Someone will speak kano twakasoma, and he say, I know this sign. kino kizibu, I know about this problem. kyetaaga saala. It requires prayer. Hallelujah. Amina. Ako tukamaze. We have written that. Akaddako kawandiike number, I think it is 4. You used to be very wise at school. Wali mugezi mu kiraasi. Oyinza okuba nga n'okusoma nga tewasoma, Or maybe you never naye nga attended wali mugezi school. ng'okola emirimu gyo ku supiidi ya waggulu. You are a wise Abantu nga person. bagamba nti mutabani wa gundi You are very innovative and you do stuff at a high speed. but you don't know what happened. Naye ate enkomerero ebintu tebitambula. You used to be very wise at school, Wali mugezi mu kiraasi. but you don't know what happened. Naye ate enkomerero Kati awo ebintu omuzadde byakyuka. omuzadde awo wojjira, So that's where a parent comes in. abaana bo weegendereze. Take heed of your children. Sumba Lucy yatubuliranga enjiri wano, Pastor Rusi used to preach to us. agamba mwana wo mukwate ng'akalira, Touch your weesibe ku child. kiwato. Touch your Abantu child. ennaku zino batabufu, People are mad these days. bwakunoonya n'alemererwa. If they try to follow you and they can't get you, Waakiri agenda ku baana, at least they will attack your children. ogenda kulaba omwana ng'atabuse. You will see your child getting mad. Omwana yali asoma bulungi ng'ali mu muzannyo, A child who was very clever in school, nga takyabiriko. but they have lost interest. Awo otandikire esaala enkambwe, That's when you have to begin praying n'osabira abaana bo and praying for your children nawe nga bwe weesabira. as you pray for Era yourself. ako kaba kabonero It is a sign also akalaga nti watuukidde okutandika ku baana, that since they have started on the children, akunoonyeza ebbanga. they have been also looking for you. Hallelujah. Amina. Akatukamaze. That is over. The drinking, wandike namba endala, the drinking of alcohol, Okunywa nnyo omwenge.
mu bracket nterako kawalagi in bracket sigambye wayini oba emirala emikambwe. not drinking wine and drinking modern of beer. alcohol Okunywa nnyo omwenge uncontrollably. nga omuntu teyeefuga ate ng'anywa waragi. Emyenge girimu ebika. Booze has different kinds. Naye bw'osanga omusajja ng'ali ku kyalo But if you find a man in the oba mu village kibuga wano or in a certain area, nga ye mu kunywa walagi ng'alimmo you find them taking a lot of waragi. ng'anywa n'omusanga wali mu kasonda baala yasookawo He is the first attendant at the bar. anywera awo ne yeebaka awo buli kimu. They drink, they sleep there, they take their lunch from there. naye bw'omuwa kasente katini Even when you give them a small money, asibira ku bbaala. a little money to help them, they just go to the bar. manya nti oyo omuloge wajjo. Just know that that is witchcraft. ako kabonero akalagira ddala. It is a real sign that shows. naye omanye nti waliwo emyoyo Did you know that there are some spirits egifugira mu bitundu that conquers places, ebimu that reign in some nga places jjaddogo of witchcraft? nga bw'ogenda wali When you go in that area, nga tonywa oba nga tokola muze gwonna when you are not a drunk or when you are not having any habit, guyinza okukwatira kubanga waliwo omulogo agusamirira alogerawo. the spirit will capture you because there is a witch who is releasing that spirit. kati sabiranga nnyo ekitundu w'obeera So always pray naawe w'okolera for the area where you stay and the area wabeerawo where ebyoyo egyeddogo there are always ekikwatiramu abantu. spirits of witchcraft that captures people. so bw'olaba omuntu ng'anywa So- omwenge ke kabonero akasooka. When you see a daily drunkard, it is a first sign. kisoboka kubanga bwenzi It can also be immorality. guno omwoyo nga gukwata buli ali awo katundu. That spirit of immorality and fornication can Bwenzi capture. nga abafumbo nga beena You find married people Abaana fornicating, young abawala, children, girls. buli asengawo nga ekyo kimukwata. Whoever enters in the area gets the spirit. ako tukategedde It is because of witchcraft. dogo walajja okusingira ddala Now, bamulogeramu drinking, nnyo. they use waragi to bewitch people. drinking alcohol uncontrollably. Okunywa omwenge nga toweefuga. yongereko kano, the desire for alcohol is too high. Okubanga omuntu ennyonta y'omwenge nga tekoma, n'obwaba nga atamidde era aba ayagala kweyongera. yasuzeeyo He slept in the bar. 12 nga akeera wali. Then at 6 he comes home, but in the morning he goes back. wadiga agaddako. Another sign. you have bad smell. Kubanga ovaamu ekivundu. you use all kinds of perfumes N'okozesa zi detergent zonna ne zi deodorant, but naye you still smell. ekivundu ne kiremerawo. ani yali asanzeeko omuntu ali bwati? Who has ever found that person? ebali Those people, they are very common. ekyo bakiyoganywa abakyala. And it is witchcraft, most especially to ladies. oli nosanga ng'alwana ne mwami wo You find somebody battling with the husband. tonaaba Why are you not showering? genda onaabe naye nga yakava kunaaba. They even wake you up at midnight to go and shower. ekyo ne kibalwanya paka baga baawukanye. You fight until you separate with your husband. abawala abatanafumbirwa Now the unmarried girls, balina challenge eyo you have a challenge. era nkimanyi mubawulira. And I know you know some of them. munange omanyi nti bw'aba awunya ye teyeewulira. And for them, they will not realize that they have that problem of smell. lwakiri ku ye Because it is part of her. it is part of her, they cannot sense it. tasobola kiwulira awulira bamugamba genda onaabe. They hear people tell them to go and shower.
Hallelujah. Gamba amina. Katonda wange agenda God kutumya, is going to deliver us agenda tusumulula. and is going to use us to deliver others. Yebanga waliwo abadde akipulaninga kukikola omuntu, If somebody was planning to do it to somebody, ekyo tukisazaamu we kati. cancel it out in the name of Jesus. Pulaani zonna ez'omubiri obulamu All the bwaffe plans of the enemy upon our lives, ebyamagenda gaffe upon our destinies, tuzisazaamu. we nullify them. Hallelujah. Gamba amina. Kati bwowulira ekivuunu nga si kya bulijjo When you hear a very bad ku smell, muntu manya, just know awo enjiri tetandikirawo oba nga oli wakumubuulira njiri. you will help, you will preach to that person because they need Banga help. oyinza okuba nga sigwa asoose okimugamba, Because you might not be the first person to sense it. agenda kudda mu sensize. They will wake up in their senses. Oli yakiŋŋamba ono The other person told me that I smell, the other person has told me. awo akimanya nti They will waliwo know kitali that kituufu. they will know that they have a problem. Wandiika eddako enamba. Another sign. Eating and drinking in the dream. Okuloota ng'olya oba ng'onywa. Wiiki eri abaaliwo Musumba Ssemujju yasomesa ebintu bino. Those who attended the Thanksgiving, Pastor Semuju taught about festivals, feasts, Ebijjulo about feasts. kati eddogo balikolera omwo mu bijjulo bino. Sometimes witchcraft can go through feasts. Ate abamu bw'amala okulya mu kirooto And some people, after dreaming while eating, atandika okuluma olubuto, they start getting stomach pain, atandika stomach okulya ache. olubuto lutabuka. You get stomach ache and you start complaining of ulcers. Mu bracket nteeramu kana kagambo, Right in the bracket, feeling something moving in your stomach. oba osinoowuya ekintu nga kitambula mu lubuto lwo. Otandika okuwulya ebintu nga bitambula mu lubuto, You feel things moving banga walidde mu kirooto. because you dreamed while eating. Ate munanga abantu bangi And many people, babakwatidde kulya mu kirooto. they have been bound through those dreams. Abasinga bawambe, Most people are bound. anti babayitayo eri mugende ne mugaana. And because they call Nze you, munange naalokoka nze sijja kugenda mu you nyimbe say, zammwe I'm eyo. born again, I will not attend that ceremony. Kati bwe kye bakola, So what they do, atuuka wali n'akuteerayo ku ssente n'agamba zino so they go and sacrifice for you at their altars. zino za Nicholas That muteereddeko. now I've contributed for Nicholas is going to be part of the feast. Kati gwe wekanga nga eri bakola naawe ng'olya nabo. Yeah, so while they are eating there, you are also eating spiritually So olina through the okuwanga. dream. So you have Buli to know. bw'omanya nti bagenda kukola ebintu bino, Whenever you realize that they are going to do this stuff, wakiriyingirako mu kusaba n'okusiiba, it is better for you to enter prayer and fasting olwane olutalo. so that you can overcome the battle. Bwe si ekyo If it is not that, bagenda kuwangula, you are going to overcome. ogenda sigala ng'otoba. You are going to continue struggling. Wandiika eddako enamba. Another sign, You feel lonely okuwulira ng'oli wekka, and lost. ng'olinga abuze gy'oli, olinga atategeerayo. Kawandiike bulungi. Amiina. Omuntu buno njagala mubuteeke wansi bulungi mubeere nga mubusoma. Always remind yourself with these signs. You feel lonely Okuwulira nga oli wekka, and lost ng'olinga abuze, even around people. ate nowaba nga abantu weebali oba ng'oli mu kifo bulijjo ky'obeeramu naye n'owulira ng'olinga ali mu kifo ekyamu. Ng'otudde mu kyaki wakati You are even in the church, naye owulira toliiwo. but you feel like you are alone and you are not there. Gwe mu kulabako In your sight, aba abantu balinga batakuliiko. you feel like people are not Olaba there. oli bibyo owulira You feel ebirowoozo biri eyo mu You are in kyalo, your own world. eyo mu tawuni gy'obeera, You are thinking of the village where you come from. naye nga woli mu kyaki. You are thinking of the place of work, but you are in church. Kye bakola emmeeme eyo bagiwamba buwambi, So meaning that your soul has been captured. ne bagisigaza ne bakuteeka ku remote. So they bind it and they control you by Gye remote. baagala gye bakuteeka. Where they want to take your soul is where they take it. Hallelujah. Gamba amina. So obadde ku remote ya muntu, So you have been remote controlled by somebody ate n'obulamu buteera okutaawaana. and your life is a mess. Awe wajjira bino ebintu That's why you get these ebifugira mu mubiri. things that reign in your body. Obusungu Anger, they send it. basigala bakusindikirayo They continue obuzimu. sending demons to
banga be balina remote because they are controlling you. bakuloga bakuyina They are bewitched you and they captured your soul. You are in their hands, so they can use you in anything. so twegendereze. So be careful. abaana ba mukama bayibuli etugamba nti tubeere bagezigezi. The Bible says, let's be wise. ekintu tokitwala nga Don't take things ordinary. beeramu. Pawulo kyayogera. That's what Paul says. Finally be strong. Nti ekyenkomero mube amaanyi. Tuzisoma munange ne tuzirekawo. Mube amaanyi mu kumanya. Finally be strong. Be strong. Mube bagamba amaanyi. nti evening service ebenda When they kubeerayo. say that we have an evening service, jangu oyambale. come and Bagamba nti learn. yambala. Come and learn and learn to pray. oyambala ddi mwana wa Katonda. For you, when do you put on the garments bakuyita nti jangu of evening battle? service. When you don't come in the evening service, bakugamba nti jangu tusabe. they say, come and we jangu pray. tukwate esaala. Come and we pray. tugenda fulula eddugu. We are going to deal with witchcraft. amaanyi ga kizikiza gandega kutambulira The power of darkness has gagenda kutta. it is going to release you. n'otajja. And for you, you don't care. banga basajja bali nabo bagezi ku TV balina obuzanyo oguli obwakabi bwe bateekayo ku Those, Sande. those evil people, they are also otuuka creative. waka n'oteeka ku TV. They are creative. They plan for you and they put for you batuyise mu evening service naye nice, kano nice soaps and nice. kagenda kuggwako nga bbiri za kiro. You say, yeah, it is time for service, but this one is very interesting. By the time I come from service, it will be over. eddugu lye liri ku bulamu bwo. Yet it is witchcraft disturbing you. ogenda kulaba ne TV gy'olabikako akazannyo You will see even the TV you're nga watching. yansi nnyo. It is such that it is not even a n'obulanga obadde gospel. buyitawo awo nga Even kazannyo kagenda mu maaso. even the programs that they are broadcasting, they are the adverts. Haleluya. They are all evil. kati eddugu liri ku levo ndala. Witchcraft has gone to another level. tetwamanyanga abala nti omukadde oli ow'okukyalo bali. We used to think of the shrines that the Level old ndala. women. abantu bayize kuloga ku TikTok. People are very creative in witchcraft. They are even Balo. bewitching through TikTok oyigiraba. TikTok and Oyinza okulaba abantu n'olowooza nti other babimanyi. platforms. You might see people. bayize eddugu ku TikTok. People are casting spells even through TikTok. bulayika obwo bulaba. You see those likes that you make all the time. Follow. Nti goberera. kasita onyiggawo obwo. The moment you press, genda kulaba bu notification busigala bujja. now they continue sending more. Bakusindikira. They continue sending more. naye omusajja okuwa followings. But the person you followed, mwoyo ki oguli mabega wali. what is the spirit behind that person? tubeere nga tuwawula. Let us be sensitive. abasajja bayingidde eddugu liri. People have taken witchcraft to bali mu a higher Illuminati level. wakati. Yeah? Illuminati The Illuminati, bayingira. they're everywhere banga baagala fame. because they want fame, they want following. nase wano ku Great Works nze sirabangako omusumba nga gamba nange. But I've never seen any pastor from here, maybe on TikTok, that you kasita should otandika follow. okwewaana nga wayingidde wano. The moment, otandika okweraga. the moment you begin, katonda mwene yakwekubira n'akuteeka the ku moment you begin showing yourself when you are here, God will put you down. asigala kukakkanya olina okukakkana You wansi. have to be humble. bange ebyawandiikibwa bigamba Because scripture say nti yeetoowaza that the lonely, katonda amusi God exalts them, the humble, akyawa b'amalala. and he resists the proud. naye emyoyo egyo ate setaani gy'asinga okukozesa. But those are the spirits that the devil uses so much. omwana ajja n'atuula mu kibiina wali Someone who comes in the congregation ng'ajjudde when they are full, amalala nga gali kwoli. when they are full of pride, atunula mu kiina gamba nti, "Kale bano bafala they just look at the priest nga and bwe say, boogera they look at the priest and they bano say bafala wano that these are wali bambale buno obukomeeno. this is a lost church. The other church, they are modern. They put on high heels. ajja n'alaba bano They look at people's hairstyles and Dressing wano code. ga enyambala yaabwe. this dressing code here. tugende wali eri Let's go to the other eri place. batukkiriza tuteekamu buno People there, the other side, obujjayo fika netubalagako. they allow us to put on legging. nebaza mukama olwa ekkanisa yaffe. Thank God for this church. mukakkanye We are humble. mwambala bulungi You dress very well. Mwekubireko mu ngalo. mwekubireko mu ngalo wamma mwambala bulungi You dress smartly. temukokoonya bantu. You don't stumble people. abawala baffe bambala bulungi Our bali girls, smart. our girls, they dress smartly. They don't offend people.
kyobula mugenda kubuulira enjiri That's why you're all going to preach the gospel. n'ensi yeewuunya nti And the world will be Katonda amazed yabakwekawa that where are these ones coming from? mugenda tandika okwogera n'abantu babuzi We shall speak to great people. nga tebambala nga bali abakwata ebipande ku As these ones, they are not- nga bambadde buno Those who are bulegingi putting on legging and bikers. haleluya Amen. temubalaba ku luguudo You see them walking during the broad day. You see them benjogera walking on the temubirabako road. awo ku nguudo ez'omu kibuga You just, bambadde buno yeah, kafiga kyekyo yeah, they are showing their Akulagako. figures. They are showing you. You see, naye ekipande ky'omusajja wa katonda kiri waggulu and they are even raising the banner of the man of God. yesu amwogerako bwogezi They are just speaking about Jesus. naye inakisho sensi nga balanga omusajja wa katonda nti wuuyo But gwe tubaleetedde ono what they have on their lives is what is the man of God they are showing. omuntu bw'omubuulira enjiri n'agenda mu kyaki ndala n'abeera bulungi kikusala ki When you preach to someone and they go to another church, is it a loss to you? People don't belong lwaki to you, they belong to abuulira God. ng'agamba nti gundi ffe tuli ba greater works Yeah, why do bwe tukubuulira gwe togenda walala ewaffe wano why do they preach while you're all advertising their churches? amen Amen. kola mukama agenda tuwa omukisa So God is going to bless us. kakkana mu katebe ako Just be humble in that mukama agenda kuwa omukisa God is going to bless you, era agenda tandika ne leero and He's going to begin to ng'akukubira abalogo dealing with buli kibadde witches. kitambulirako Whatever has been following you. abadde wano ku friday We were here on Friday saawa 9 gwa kiro at 3. naloose ekirooto Pastor God, itwa tukwadde kwolesebwa nga ntudde wali mu katebe it was even a vision. He was seated in the chair. nga waliwo omusajja beekintu nga kikubisa ku kigere That there was someone using a kintu Satan, kiringa ejjinja nga bwolaba bomu a Satan tool like a stone hitting a leg, naye kibadde kijira ku supiidi but it was coming at a high speed, nga kinateera simanyi ekibadde kibikuba and it was almost hitting him, but something diverted it. God is going to fight for us. ebintu bibiri There are two things. oli ng'abisindika nga bijja ku supiidi ya waggulu Somebody was releasing them at kiba high speed, kinakyera okuntuukako and while it was about to hit Pastor, nga ndaba waliwo ekikikubye something crushed it, omuliro ne gwakaawo like fire. tunula nga ndaba bwe nti There was an explosion, and while I was seeing, mukama bw'atyo bw'alwana that's how God tulina fights katonda for alwana us. entalo We have God who deals with our buli battles. kiseera wabayo akutagetinga Every time there is somebody targeting you, banga olina gy'olaga because you have a destiny, sitaani apikinga interest the devil is interested. kasita alaba nti waliwo omukisa The moment ogusumuluddwa he sees that there is a blessing released, era tugenda ku downloadinga buli kyonna now we are kyaffe going to download ng'ekibadde mu nsi yammwe whatever is our possession in the spirit sitaani realm. kyadde yakwata What the devil had bound, tugenda kitwala leero we shall take it today. dakiika teweziba ttaano zokka In just wandika 5 speed minutes. speed tubumalirize Right very fast, then we end. you hate everyone Okyawa nnyo abantu n'abatalina kye bakoze. who truly bring happiness to you. Ate oluusi nga bagezaako n'okuyamba ofune essanyu. guno si mwoyo gwa malala That is a spirit of pride. omuntu azze Somebody has come. akusanyukidde They have rejoiced for you. awulira muli ayagala kubaako kyakukolera They feel joy you omugamba to nti do for you something. siina But you say, kyenkolabamu for you, I have no interest in you. I Hallelujah. don't need your help. I don't need your help. Seetaaga buyambi bwo. okaleese bulungi Amen. kigambo tekikubangamu bayibuli etugamba twanirize ng'abantu The Bible bonna says embrace all people, mu baabo bennyini because among them bamalayika there can come angels. bajjira mu bo There can come angels. kati ojja kugoba malayika. Sometimes you may chase away your angels. Hallelujah. Amina. wandika eddako Write another point. whatever you try to do Buli kyogezaako okukola they don't work out. ebintu tebivaayo. wadde olwana mu bulamu You have been struggling in life. wandika eg relationship Ekyokulabirako enkolagana, business emirimu, friends emikwano, travel engendo, investments ebintu byogezaako okuteekamu ssente. munange nga bigaana When they are all fading,
whatever you try to do, ebintu byonna by'ogezaako okukola they don't work out. nga tebivaayo. Oyise mu bulamu bw'okulafuubana. Have you gone through the life of struggling? Waliwo abantu boolaba omanyi Mukama abatuleetera ffe God brings these people to us. ng'ayita mu bulamu bwakulwana bulwanyi I've gone through life okufuna of ekyokulya nga kizibu, even getting what to eat is hard. okufuna ew'okusula, Even okufuna akalimu ajjemu akasente akatono, where to sleep, doing the small work. nga bintu byakusika muguwa. Everything is struggling. Dogo, That is witchcraft. amagenda go Your destiny, waliwo agalimu wakati. somebody is in the middle. Bw'okoma okubonaabona, And the more you struggle, eriye ng'agamba kyekyo. for them they are celebrating. Hallelujah. Gamba nti amiina. Wandiika akanamba kaddako. Another point, Miscarriages or loss of a womb. okuvaamu embuto oba nabaana banabaanayo neeba nga evuddemu. Osanga omuntu ng'avaamu embuto. You find somebody miscarriaging, Omuntu tazaala. you find somebody is barren, Tazaala. they are barren, Omutawaana. they are impotent Eddogo. because of witchcraft. Hallelujah. Gamba nti amiina. Amen. Amiina. Obutumwa njagala mubuwandiike mangu. Let us write Bange this enjiri mugenda gibuulira. because we are going to preach the gospel. Ebintu bye mubuulira abantu nga mubirabako. You shall preach to people when you are seeing these signs upon them. Mukubireko mu ngalo. Let us welcome our pastor. Amiina. Afa ayingiddewo. Tuweereddwa omukisa. You are welcome, Mami. Amen. Amen. Ako temukawandiise? We have finished that point. Kati mu bracket nteera mukana akagamba. Looking for children. Okuba ng'onoonya abaana You cannot see them. naye nga tobalaba wadde ng'oli mufumbo. Omanyi bagamba abakyala bokka nti beba nti be bagumba. Some people think it is okubeera nga tazaala. only a woman who produce, but also men produce. N'omusajja Even eddogo lisobola omukwata nga tazaala. Even a man, Ekyo ne kitabula amaka. witchcraft can make you impotent and the marriage fails. Hallelujah. Gambe nti Ate amiina. munange ebintu bigendera ddala ne ku levels endala. And this thing can go to, N'okola bizinesi nga teyina kyevaamu. even your business can become impotent Bizinesi or barren. ng'ogiyina You have the ne business, bakulogera bizinesi eyo. but it becomes barren because of witchcraft. Kubanga otegedde eddogo gyeriri ate n'okkiriza. Because Tugenda kusaba. we are going to pray. Tugenda kukkiriza Katonda. We are going to Hallelujah. believe God. Tubuwandiike mangu gweyo. Let us write these signs. Extreme forgetfulness. Extreme forgetfulness. Okwerabira okususse nga ne mu sekende emu baweerabidde. Even in class or at home. Abaana abasoma oba ng'oli waka oba ku mulimu. Nzikiriza nti leero I believe today waliwo Mukama gw'asumulula. God is delivering somebody. Omuzeeyi oli ansanyusiza nnyo. I like the testimony of Muzeyi. Mami bw'otabadde omusajja oli omuzeeyi oli. Muzeyi rise up. Atuwadde obujulizi. He gave a testimony Atuwadde obujulizi agambye nti waliwo ye mwenyini mbu ye yeerakulako that himself he prophesied. yagenda okulaba nga butandise okutuukirira mu bulamu He bwe. prophesied even upon himself and it came to pass Yagambye nti obwavu bwamuluma. that he has been Kyeyina suffering n'obwavu with nakati bwadde poverty. bukyamuluma. And even Nti naye yajja now, gy'oli but he came to n'omusabira. you prayed for him. Agambye nti kati alina kyalabawo. That now he sees something in the Waliwo spiritual ekigenda realm. mu maaso. That something is going on in the spiritual realm. Obulamu bugenda bukyuka. The life is changing. Kabadde kabonero. It has been a sign. Kabadde kabonero. It has been a sign. Obuntu buno ntera okubusomesa abantu naye munange obujulizi buvaayo. We normally teach this Kasita ofuna sign. okumanya kulisi ebyogera. The moment you get knowledge, Abantu bange babula the olw'okubula. Bible says, "My people perish for lack of knowledge." Tubalaze buno obutu mbubuwa ne mubawandiika. That's why I give you these Kati nze signs. omulimu guba guwedde. Take notes, and my Katonda work is agenda done. kutandika okulaga nti kati God genda is wali. going to show you that Yiyo now bizinesi y'omukyalo oli estrugglinga. the business, if somebody is barren, help them. Ng'ogenda wali ng'osaba. You go and pray for them. Wandiika. Amiina. Extreme forgetfulness Okwerabira okususse in class or even at home. mu kibiina n'ewaka ne mu church. Wandiika akaddako.
Write another point. You hear the voices but you don't know where they are coming from. Okubanga owulira amaloboozi naye nga tomanyi gye gava. Owulira amaloboozi g'abantu. Abamu batambula munange nga boogera ku makubo. Other people they walk while communicating, but they are not communicating to anybody. You are bound. It is witchcraft. And the people don't like those situations. They need deliverance. They need you to evangelize to them. That is a work for us. That is a work for us. Preach to people Jesus Christ. Because witchcraft has been modernized even on it is on TikTok. Hallelujah. Write another point. Nothing works. Kawandike. Ebintu nga tebitambula. Tewali kikola. There is nothing that works. You try everything. Ng'ogezaako buli kintu kyonna. But nothing. Naye ate ng'ebintu kugambe bw'oba obuwandiika. Nothing works. Ng'ebintu byonna tebitambula. Teri kitambula. You try everything. Ogezaako ebintu byonna. But nothing. Naye ate nga teri kitambula. Hallelujah. Amen. Teri kitambula. There is nothing that works. Now I've come to make you escape. There is witchcraft behind the scenes. The last sign. You have financial difficulties. Otoba mu byesente. Kano kankogere omusajja nali nyina omusajja gwe ngali opposite nange nga musiraamu. There was one man who was opposite me. He was a Muslim and he had a shop. Yerabanga nga nkola nnyo. Whenever he could see me, had work. Nga mpadde omukisa wange bakasitoma be bali bayitire. Customers coming to me. Tukola business za njawulo. We were doing different businesses. Yajjanga nangamba omanyi. He came to me and asked, genda kunoona akawunga. I want posho. I'm going to purchase posho, but I'm lacking some money. Just give me so the other money, he could go and do witchcraft and bring it to me. Me, I was not aware. So my customers started disappearing one by one. I struggled, but what helped me? The Holy Spirit told me to enter into fasting. So one time, he took my money and I gave it to him. The Holy Spirit was telling me that he put a mark on that money. I listened to the Holy Spirit. When you listen to the Holy Spirit, the real money I gave him, he returned the same notes because I had marked it. I was in the midst of fasting. When he returned the money, I kept it somewhere. And the things backfired. The man suffered. He suffered. The shop failed and he started riding a motorbike. Now the Holy Spirit, that's how he deals with your enemy. They will begin revealing these things to you. Your businesses will move. You are going to touch the blessing. That God speaks always. You are going to see the blessing. You are not going to fail. It was you have financial difficulties. But I want us to use 5 minutes. Only 5 minutes. Because you have even had the testimony. Not only from others. God is going to help us. If it has been in witchcraft to disturb you, today let us cancel it out.
oyina byobadde olya, you have been eating some, kirooto obadde olya, you have been eating through dreams, ogenda kukwata bukwasi ku lubuto. you are now going to touch your belly. Buli abadde abikufumbira abikuliisa, The people have been sending ye mwennyini abeeriire. those feasts to you, they shall eat the Yimirira ku same. bigere ebyo. Stand on your feet, everybody. Njagala osabe mu I want you ttaano to zokka. pray from knowledge. Gamba nti Yesu, Yes. olunaku lwaleero nzikiririza nti osumulula, ate njagala oyogere nnyo kubanga omulwano alwana talwanira eri bomu ne bwebaluka abali eri bagiwulira, ate ne bwanga olagula tolagulira eno. Nabbi ayogera buli omu n'awulira. Omuntu alagula eri obulamu bwe n'ekiti n'okiteekaawo n'ogamba nti ekintu kisigala wali mu bbanga. Buli bw'obwatuka eddoboozi lyo, Zaburi 29 nti eddoboozi lya Mukama liri ku mazzi amangi libwatuka. So we have to surrender. Bayibuli egamba nti mwe muli bakatonda. The Bible says you are gods. Olina otondawo omukisa gwo. You have to create your own. N'olagira ekibuga nti kute. Command the city to release you. Gamba nti Yesu, Yes. magenda gange My destiny. ngateeka mu mikono gyo kati. Teeka mu mikono gyo kati. Agakwatibwa family, Agakwatibwa mu family. abalogo, Abalogo. olunaku lwaleero Olunaku lwaleero magenda gange gavaayo. amagenda gange gava. Kubanga kyawandiikibwa Kubanga kyawandiikibwa Zakariya 9 Zakariya 9 essula ya 11 essula ya 11 nti ku lw'endagaano y'omusaayi lw'endagaano y'omusaayi ngenda bajjayo ngenda bajja abawambe, abasibe, abaalogebwa abaalogebwa olunaku lwaleero olunaku lwaleero bavaayo. Famire yange evaayo, bivaayo. genda mu maaso. Now go on your own and Taata pray. nkowola omusaayi Go on gwayika your own and pray. olunaku lwaleero. Mpulidde abantu abanyigirizibwa, mpulidde nange Mukama wakati Mukama mu kusomesebwa kuno mpulidde wabaddewo ekyanyiga ekibadde kinyigiriza, kyakwata bizinesi, kyakwata family, kyakwata abaana. Mbadde neerabirarabira buli kiseera nga nyina ebirowoozo bingi nga mpulira nataagulwa emmeeme yange nga teriiwo. Mbeera mu kanisa nga ntudde naye nga mpulira ebirowoozo biri eri, ndowooza eri gye nazaalibwa ku kyalo kwennyini, ndowooza mu kibuga eyo. Mukama nyamba olwaleero, omwoyo omutukuvu nsaasira olwaleero, nsaasira Mukama onsumulule akusumulula mugamba asumulula amagenda go. Bayitirivu bali emulago Mukama, ettalo lyabalumba babagamba nti oyo kansa, naye Mukama libadde eddogo. Tubasabira abali emulago Mukama mu malwaliro gonna okwetooloola Kampala. Mukama tusabidde bizinesi z'abano Mukama zonna ezibadde ziyita mu financial difficulties. Mukama waliwo n'abatalina mirimu nga babadde baloota, buli balowooza bizinesi, buli balowooza okukwata ku sente, buli balowooza ku sente ng'aloota eri ng'abafu bagolokoka. Mukama olwaleero buli kibadde kigolokosa abalogo okuloga obulamu bwo buvaayo, obajjayo. Wandazze Mukama omusajja ali mu kofini naye ate nga yalina okusumulula abaana bali mu mabanja. Olwaleero Mukama abasumba bayambe, Mukama sumulula abasumba baveeyo byonna gye babateeka, babakasukayo mu binnya naye Mukama olw'ekigambo kyonzikiriza Zakariya 9:11 nti bajjayo emmeeme zaabwe buli kiseera baloota nga bagwa mu binnya, baloota kulemererwa, era ne mu buliwo ne babiraba mu kibuga ne bagenda ne bavaayo nga bakaaba kubanga waliwo eddogo eribadde libatambuliramu. Olwaleero buli kibadde kirondoola amagenda, buli remote ebadde kutambula na buli eriyo yonna, buli mulongooti gwe badde basinziirako okulumba Mukama. Olwaleero ngulopa era essaawa eno Mukama tusindika ebizuka eby'omuliro, ebizuka eby'eggulu eby'omwoyo mu linnya lya Yesu bisimbulize amaanyi g'akizikiza eno saavisi. Mukama yabawanguzi bano bagende bawangule ekibuga, bano bawangule ebitundu bye babeeramu. Amaanyi g'ekizikiza agabadde gabagoberera, gabadde galondoola obulamu bwabwe. Olwaleero mpita omuliro era amagulu ako buli kyakwata amagenda. Ezo endwadde ezibadde zikulumba buli kiseera sente zikwera mu ddwaliro, zigwera mu ddagala. Olwaleero toddayo nate kufulumya sente ezo ezibadde zonooneka. Olwaleero obadde olemererwa n'okuwaayo 10% n'ekiweebwa nga toyina kyowaayo kubanga sente tozirina, eddagala zaali. Olwaleero libadde eddogo ng'amaanyi g'ekizikiza gabadde galya sente, gabadde gamira sente zo. Olwaleero muliro
kibadde kirumba amaka obadde n'omwami nga temukwatagana banga omwami akompuleninga buli kiseera abadde akompuleninga buli kiseera akusongamu olwaleero wali wamatira bikoshataya wali wamatira ng'ogamba nze byamakambirese tojja bireka libadde eddogo tulifulula tulangirira esanyu mu nyumba yo esanyu mu nyumba yo abaana bo bateebwa yakulemererwa omulogo abadde yakulemererwa nga tandise ku baana bo ndaba ne ripooti ze bajja ku ssomero olwaleero zigenda kubeera nnungi banga abaana bo basumuluddwa kubanga owulidde abaana bo basumululwa tubasumulula abaana baffe basumululwa wagenda mu kifo ekikyamu waliwo omukyala nkulaba mukama akuleese wagenda mu kifo ekikyamu tewakimanya nti weewaayo wakola endagaano laba bakwambula ne bakwambaza ekidibu togenda kuddiba oyambala feva ya mukama olwaleero banga eddogwo eryo lifuluka n'endagaano eyo tugisazaamu ekyo ekifo kikyamu laba waluzinga n'omulimu gwagenda bikoshataya ogw'omulimu mukama agenda kuleeta omulimu mukama agenda kuwa omulimu agenda kusanyusa agenda kusitula ensi ey'omwoyo ogenda tandika okulaba buli kimu nga kiterera kimu ku kimu asumulula amagulu go oteebwa amagenda go gakomawo toli wakubonaabona naye enyumba ogenda gimaliriza ekyo kyewatandika kibadde kyakwama omulabe yakulumba kubanga olina kyotandiseeko yakikola ng'akimanyire ddala era eddogo tulifulula nkulaba oluguudo lw'ejjinja ogenda kusanyukira ku luguudo olwo ogenda kulambula faamu yo mu linnya lya yesu owangula buli kikyo ekyakwatibwa olunaku lwaleero mukama akisumulula mukama akusanyusa ndaba mu ofiisi waliwo ofiisi esawa eno mu linnya lya yesu laba waliwo abantu abadde bakwetoolodde buli kiseera nga bakwogerako obwogezi ndaba omukyalo ono mukama akusaasira olwaleero buli kyoyo kya rejection kibadde kitambulira ku bulamu bwo nkulaba omukyala gwo katonda addamu okukwambaza feva kino kibadde tekyekyabwe obadde tosanyukira mu ofiisi gyokoleramu naye mukama akikoze bagenda tandika okukwagala ogenda bayamba ogenda tandika obasabira mukama agenda ku opportunity yakubabulira ngiri nakubasabira ogenda kufuuka musumba waabwe sitaani yali yakikwambaza yowabadde akwebalama naye mukama akusitudde oli waggulu waabwe mu linnya lya yesu teeka omukono gwo mukama asumulula emirimu kino kiri automatic ogw'omulimu njogera buli kyonna ekibadde kikyagaana mu bulamu setaani yayingira mu mulimu nangirira omulimu nangirira omukisa nangirira obulamu bwenjogera oba obuliwo obw'omulimu obulamu mu nsi y'omwoyo buli kibadde nga kyakwata obulamu kivaawo kati oyambala obulamu bwennyini eggulu likwanukula leero mukama kwebaza kubanga oli mulungi kwebaza kubanga oli wakisa webale mukama kubanga oli wa buyinza kino sinze akibaddemu naye mukama obaddemu wakati banga nze mbadde era byange naye mukama ongambe nti abantu banyigirizibwa olw'ettogo amaanyi g'ettogo kino tekisangibwa buli wamu mukama nange nzikiriza nti tageti sizoni ez'omubi ezibadde nga zitunulira greater works nga zitunudde emubasumba kwebaza mukama zivudde nga bwe wagamba nti obulungi nekisa tebiremenga kugenda naffe nangiridde obulungi bwa ekisa ky'omukama nga bafuluma nga bagenda mu maka gaabwe mukama bayambe in the name of Jesus.
Thank you, Lord. Webale Mukama. Mukubire mu ngalo. Appreciate him with a big hand. Webale Yesu. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Webale Mukama kubanga okikoze. Thank you because you have done it. Hallelujah. Hallelujah. Kama tukoze bulungi tugenda kuwaayo. We are going to give in the house of the Lord. Tugenda kuwaayo mu nyumba ya We are going to give our tithes, our offerings and Kwati seeds. ekiweebwayo kyo. Get your tithes, get your offering. Yeah. If you need an envelope, you raise. Omukisa sente toddamu. Money shall no longer be your problem. Toddamu kutunuulira sente. Sente ezo zibadde ntono zo kubanga omulogo omuli abadde waali. You have been getting little Kwati money. sente ezo ewanika waggulu sente ezo. Hold your offering. Ziteeke waggulu. Hold your offering. Hold your Tandika okugambe tithes. nti Mukama zino zibadde ntono njagala kuwaayo ennene. If you need an envelope, you raise your hand and Toyina they mulimu. get it for you. Naawe yimirira teekayo omukono nga owanike nga temuli sente. Mugambe nti otandika olagula nti gino Even if emikono you gino don't have emikono money in your kirina hands, okuwaayo. you say, declare and prophesy. Oba weetaga ebbaasa ojja wanika omukono baasa bagikuwe okuteekamu ekimu eky'ekkumi Waliwo ayagala ebbaasa? Gimu ebuuyo. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Every financial difficulties Buli kutoba kwonna mu by'essente in our lives, mu bulamu bwaffe, in our mu businesses, bizinesi zaffe, in the name of mu linnya Jesus, ly'amaanyi erya Yesu, tusazaamu amaanyi ago. we nullify that power Abadde gatambulira ku sente. that has been monitoring our money. Badde balondoola DNA They are going to have nga DNA. bagamba nti bajjajja baffe They are saying that our ancestors, nti tebalina sente baali that they were poor, nti naffe tulina okuba baavu. that we also have to be Naye poor. kati DNA But ey'obwakatonda, now the DNA of God, DNA ya Mukama the DNA of God, ey'obugagga of riches, kuba n'olwaleero right from now, omulogo abadde agirinako obuvunaanyizibwa, the enemy had been capturing it abadde atulondoola, and been following it. amaze okuwangulwa. He's already overcome. Tambula jangu obweyo. Come and give it Linnya lya Yesu. in the mighty name Nga of bw'otambula Mukama asuula As you walk, amagenda go. God is releasing your Asuula destiny. amagenda go. He's releasing your Ebyo destiny. ebigere bitambule As your feet nga bikola walks, bizinesi ennene. may you do Bitambule great nga bigenda business. mu mukisa. May you walk Omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne entering Yakobo. the business of Eggulu gye the gwogerako blessing of Mukama. Abraham, Isaac, and Jacob. Tugutambuliramu. Let's Tutambulira mu mukisa ogwo. We are walking Nga that blessing. bw'otambula As you walk, tambulira mu mukisa gwo. we walk in that blessing. Tambulira mu mukisa gwo. Walk in that blessing. Omulabe tagenda kuddamu nate The enemy kukwata ku shall finances zo. not capture your finances. Hallelujah. Amen. 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 Kati service tugenda gimaliriza naye abaami bajjukiriza temugenda. After service, Wali katono wabweru. the men you are required to stay outside for a small meeting. Gamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo The grace of our Lord Jesus Christ, n'okwagalako ayi Katonda love of God, sekimu ku Omutukuvu fellowship of the Holy Spirit beere naffe ffenna be with us all n'eri abooluganda bwe. and all people Emirembe gitagwawo. forever and ever. Amen. Amen. Worship team. Amen. Amen. Worship team. Hallelujah.